Yes, nkulamusizza webale nnyo kulikayo nnyo obwakedde mbakulisaayo nnyo gyonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza. Yeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayongera okukkaatiriza tagenda kulinnya ku ttaka lya Amerika paka nga bamaze okusasula triliyoni 10 eza ddoola wano mu Afirika. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati tujjukira bulungi nnyo nti ennaku zino neziyise Yeno Muhoozi Kainerugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azze apostinga ku mikutu gye egya social media mwe muli n'okuba nga agenda mu maaso n'okuwooninga Abamerika bano. Sooka ogende mu maaso n'ogenda okuba nga awooninga bano Amerika naye nga sinnakutwala mu maaso gwe tanaatweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribingako koona mukade kajja kuyambako nnyo. Kakati avuddeyo n'agamba nti nno tagenda kulinnya mu ttaka lya Amerika paka nga bamaze okuba nga basasula triliyoni 10 eza ddoola wano mu Amerika, paka nga bamaze osasulira abaddu ebakusikusa mirembe giri egyayita. Agambye nti nno y'okusinziira mu mbalirira abaddu nga emiliyoni 12 ze zaakukusibwa nga ziyita ku ssemayanja wa Atlantic Ocean nga boolekera eri mu Amerika. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati Yeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti nze sigenda kulinnya mu ttaka lyammwe paka nga maze otusasula triliyoni 10 eza ddoola. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Golowooza kino kidrowinga attention ki, kikusiigira kifaananyi ki eri amawanga ago ageebunaayira? Tegannaba kuva nga gavaayo kwanukula Yeno Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku bigambo bye, kuba kirabika baatuuse ekiseera ne balaba nga balina okukkiriza bukkiriza katemba ono agenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda n'okuba nga basasira eggwanga lyattu Uganda okuba nga bayinza odditeekako obulabe. Naye abasinga mu comment section mwavuddeyo ku ndowooza eno ne mugamba nti nno abo beekwasa baagobebwa dda ku ttaka lya Amerika olw'ebikolobero n'obutemu n'abantu be batemudde ku ssemazinga w'ekizinga Afirika kuno. Gwe mukwano gwange basinga zaadde endowooza zammwe mwe mutye mwateeseganyizza. Gwe mukwano gyange ali eyampuliriza. Tetumanyi ensonga waaki Yeno Muhoozi Kainerugaba yeepena yeewera okulinnya ku ttaka lya Amerika ng'agamba tasobola kulinnya ku ttaka erijjudde omusaayi gw'abaddugavu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti emabegako azze awooninga era amawanga ago ageebunaayira naddala no mu DRC ng'abawooninga abo ba white mercenaries okubagoba mu ggwanga lino erya DRC baddeyo ewaabwe oba seekyo bakkirizeeko option ziri bbiri okukwatibwa oba okudduka. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Watu yagenda mu maaso n'okuba nga akola statement ye ku mukutu gwe ogwa Twitter era mpaawo yavaayo ku bantu ku ba white mercenaries oba ku foreign countries ezo ensi ezeebunayira ayanukula Yeno Muhoozi Kainerugaba bakyasirise. Tetumanyi ddi we bagenda kwanukula so era ne bwe banaabaanukudde tetumanyi kiki bagenda kwanukuza era tujja kuba ffe tugakuleetera wano ku UG Updates TV. Ku kyoba okola olina busubscribinzi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tetumanyi kiki kiwaga Yeno Muhoozi Kainerugaba. Jjukira ono Chief of Defence Force lanka nnene ku magye ga wano mu military force ya wano mu Uganda. So aba ayogedde ekigambo ng'ekyo kiba kitwalibwanga ekiri sirias ennyo. Teyakomyeko n'agenda mu maaso n'awooninga ab'e Sudan nti bwe bataakomye lutalo olwo agenda kubanga abalumbagana. Yalinze kimu oda okuva eri kitaawe Yoweri Kaguta Museveni yeegatte ne mukwano gwe brother we okuva eri e Rwanda Paul Kagame basobole okuba nga bateekawo embeera mu ggwanga eryo erya Sudan okusobola okulaba nga bakakkanya olutalo olwo oba nga balukomekkereza. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ensonga wezito we ziri era kino kiteddewo okuba nga kitaddewo akakyabagano saako n'okuba nga abantu beemulugunya ebiri ku mimwa gy'abantu bagamba eggwanga Uganda gavumenti ya kuno eya Uganda eri mu ntalo n'amawanga ag'ebweru. Sinakiini yandibanga eri mu lutalo ne banneyibba baayo n'ab'omulirwano baayo nti bakyayina nkolagana. Uganda yava ku African Union. Jjukira nti nno mu nsi eziri mu East African Community zirina ekizigatta naye zino ensi zonna zenjogerako ezisinga Yeno Muhoozi Kainerugaba
yaziwooninga dda, yaziyisaamu dda eggaali, kakati gwe ali eyampuliriza. Gwe ki ky'olowooza ku mbeera eno egenda mu maaso n'ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba? Gw'olowooza biyinza tuusa wa Uganda? Kwaniriza okujja mu comment section, kwaniriza okujja n'osubscribinga, likinga, sharinga. Tubaagala nnyo, mweraba.